kyobuuliza ku bannayuganda? Bannayuganda abagoberezi b'omukutu guno ndi musanyufu okukomawo wano. Tera okubeera wano ndowooza tujje tukifuule either monthly routine nga tubaayo nga tufunayo olunaku ne twogera n'abataka kikolera ddala oba every after 2 weeks nze obudde bwa media mbuyina kuba saagala nnyo okujeemera akuteeka birowoozo byange ku mpewo tomanya wabawo abapiikingamu eyo. Ndi musanyufu okubeera wano. Nze General Bigirwa Moses ndi mukulembeze w'ekisinde ekya Eastern Revolutionary Platform. Ebyobufuzi byaffe tubikolera mu bitundu by'e Busoga. Ngenda kwesimbawo ku bubaka bwa Parliament obwakamuli municipality era banakamuli bakutumidde nnyo n'abasoga bakutumidde nnyo ssebo bwana Kisubi. Basoga banaife baliyo mu bizibu eby'endawulo aye Katonda akayamba. Ali edikwota y'obwavu nga Busoga of course oba tukobe nti ebintu byakyukamu. Obwavu bukaaliyo okumana nti buliyo ne level abantu kubafiira death rate eri high because ku level ya Kamuli municipality wonka tuziikawo abantu ku average 2 ku 3 buli lunaku yeah 2 ku 3 ate municipality kitegeeza nti waliwo ku town whereby nti obulamu bwe town bwandawulo ku bw'ekyalo but era obona nga rate eri waigulu. Yeah. Kale katusabe ekyo kyona kiweewo. So gwe kikyoyogera ku mbeera eyo? Kakati ekisookera ddala ebintu nange nabiraba. It was last Friday wiki eri gye bakola parade eyo nalina emikutu gya mawulire gye naliko nengezaako okunnyonnyola lwaki parade yakoleddwa ekigendererwa kyayo n'ekifo mwe bagikoledde n'abantu b'endowooza abaagibaddemu. Okay? Ekisooka lwaki yakoleddwa, 1 you see Nuupu yali etuuse mu kaseera ebyobufuzi byayo tebibadde bya reasoning bibadde bya kusaasirwa yonga babakutte bali mu makomera bambi bakubiddwa kwe badde etambuliza ku sympathy kati nekola ki nga n'ekirala nti ebadde yo nga response yaayo yakuvuma yo mukuzza nga kyerinawo eza bivumo kyerinawo kati ekisaawe nekibeeraawo kati state netuuka ekiseera nejjawo that chance of sympathy nga tegibawadde for some time kakati wali ne wajjawo akasiriikiriro tiwali activity ekola ki etambula we bayita press conference baboogera ku bintu bya bulijjo ne Dr. Semogere bye yakolanga bannabibiina bonna bye bakola tulina olukiiko lw'amawulire FDC that is usual politics twogere ku bigenda mu maaso mu parliament twogere ku tweet ya Muhoozi kati bye babaddemu kati ennono eri ey'okusaasirwa ng'egenda ebula kati abagezi baawali ne bagamba no katuprovokinga abasajja bano baddemu batukole ki batusitule bupya era wenjogerera wano prediction yaabwe yatuukirira ne bayita foot soldier bonna okuva mu angles ez'enjawulo mu ggwanga ne babakubaawo ne babateeka mu guupande mu guusaawa muguupande mu guusaawa naye nga bakimanyidde ddala bulungi nnyo ekyo ekikivaamu. Okay? Bachimanyi ne bano bafutu soja tebachimanyi bano spirit ya kulwana president waffe tumuwadde ki tumuwadde amaanyi ffe tubadde ku parade wakiwulidde kakati ekyo ne bakikola successfully ne state ne respond kati state nga tenaba ku respondinga wali awali ekitebe kya Nuupu
General Museveni waayita buli lunaku. Kituufu. General Museveni alina deployment okuva e Nakasero wano paka Entebbe. Wonna yakola ki? Ya deployingawo. Bufida roads bonna kwebali. Kati wali ayinawo kaditachi Kalamba. Around there ne prime minister wa. Yawo nawo. Awo General Museveni yafugawo. Tebakulimba. Oba balabika oba tebalabika webali. Kati parade eyo yali mu byobufuzi bya Uganda we bituuse toyina lukiiko lwoyinza kuba kati lwa byabufuzi okutandikira ku bantu 10 okudda waggulu nga bajjajja tebalimu. Tekisoboka. Abajjajja bateekwa okubaamu. Nze kyenkugamba, nze ndi practitioner wa politics ow'omu field ow'omu Kampala okwegamba mbeera mu field mbeera ne Kampala. Tokyasobola kubba lukiiko lusuka bantu 10 nga temuli mu bantu bajjajja yonna gy'olukubye yonna kaabe diaspora nga gy'olukubye. Kituufu. Okitegedde nga tewaliwo bantu bajjajjaawo tekisoboka. Kati oyinza kuba baraki toyinza kuba parade y'abantu 5 abasajja be 10 kati iyo parade ogiraba yabaddemu abajjajja 10. Yabaddemu abajjajja 10 bali omu bakubira nga nabo bagira ono nga bagira ono kati bo omugaso gwabwe guki kweku okwidentifyinga abali serious. Bani ababiriko ebyaddala abali radical nga yolabira ddala nga yazze ku bituufu abaana abasinga bali serious. Naye tebamanyi nti ba parade commander bano abali bayimiridde mu maaso bo bali kabali bo bayina communication n'akwata. Kubanga yo parade wali gikubye kuki oba toyina hidden agenda bagikuba ku birthday osobola wagikubye weetegese genda mu lutalo nti ye time kubanga munwana toyina bwotandika ku exposing amajeego nga toli ready. Kituufu. General Museveni yali eruweero n'abantu be yagenda nabo. Nze kubanga abaliyo interactinga nabo nayina General Sejjusa emyaka 4 nambuulira ebintu bingi okuva mu 81 paka 84 kumpi tebakubayo assassinate nga basirise bazimba capacity. Olutalo balutandika weruli naye bagenda okulaba nga capacity yaabwe ekendeddemu ngeri wansi ne bagenda mu concealment ne bazimba bagenda okuddamu okwenganga omulabe nga balina abasirikale abamala abatendeka obulungi ebyuma babifunye. Jjukira Kayira yagenda n'aduma alumbye olubiri tayina bikola biki ne bamutwala nga kaguddeyo bamutidde abasirikale be. Kati General Museveni ekisaawe ne kigaziwa nga yakirimu n'afuna omukisa n'afuna Saabataka mu kiseera ekyo kuba yayiya akakodyo ki akongera amaanyi mu lutalo mu area mwali kuba yali mu Buganda ng'alina okukwata Abaganda. Kati ate ye nga capitalizingira ku busungu bwa 66 jukira wali wakayitawo emyaka 18 ku 2 abaliwo mu 66 bali bakyaliwo mu 8 okitegeera. Kati ye ngo political scientist n'akibala nti obusungu bw'Abaganda obw'66 Obote bwe yagobera mwani kankozesa obu ntambuze ekintu naye ne mweyembeera yabala olutalo balubala tosindika busindisi balwanyi bo bagende empologoma zibalye. Ekituufu. Kati oba ogenda kufuna moti olina okuba n'ekibala. Kati nupu bagizize mabega emayire ebi losi gyegenda okola kaluluka ekawempe tewaliwo futu soja agenda kalinnyamu. Bagenda kuba batyo bakwata saawa eno kati beekukumye dda tosobola tebajja kalinnyamu. Nze nkubuulira bagenda balondayo kubanga waliwo nga 10 ziri example mbadde nandaze bulandazi naye waliwo nga 10 abali ba identifying who are the hardcore fighters abali serious ababiriko
ti gundi avudde Kamuli, gundi avudde Jinja, gundi avudde Masaka, abo era bagenda kubalonda. Bani ababayamba bano benyini bebalina ku parade. Kati awo jjajja watuuse kikono kye kiwanvu. Ali buli wamu. Kikulumba ewuwo mu nnyumba mwennyini ne kikukubirayo. Okitegedde? Kati omuntu yenna yaleese idea ya parade eyo yabadde in connection with jjajja. In my opinion. Because who is the beneficiary? Kuba dismantling forces ezibaddewo. Kuba ekidiridde kuba dismantling. Babanga babadde bali ekintu kyabwe kibategeka. Yes. Okay. Who is the beneficiary? So yakikoze ateeka okuba yabadde in connection with jjajja General Yoweri Kaguta Museveni. Oba abantu be abamuli ku Lusegere. It is a reality. Kubanga tuba tutunuulira because Bobote bagambanga the end justifies the mean. Ekivuddemu kitutegeeza kye kitegeeza. Kitegedde ekivuddemu ku dismantling ki system yonna. Ani afunamu yoli. Kakati gwe olutalo oba watandise lwaki? Kwegamba bali badde tebajjayo bantu baabwe. Nkugambye ekiseera tekinnatuuka. Olutalo balubala. Olutalo balubala. Woba tolina busobozi bubala lutalo. Awo nno we nkugambira nti ebintu tunakola ki? Tunabitegeera bulungi. Era oba olina okujja mu lectures ki? Naddala lecture zange. Ogaziyo okumanya. So abantu bano beetaaga lectures zo. Beetaaga kubanga tebamanyi fundamental principles. And then too, ba parade commander babadde ku parade. Nga bakimanyi bulungi nnyo kye baliko. Gwalabye nti bayoola bonna. Batugambye nti bayodde Chairman Nyanzi. Era bwedda gwendaba yabayitamu. Naye yabadde eka ku parade. Wabadde kabalala. Ba parade commander bonna nga tibanabayoola. Kyogaba badduse mu ggwanga. Kitegeeza kiki? Kakati nkugamba omanyi waliwo twali wano. Twali mu Nuupu awo. Ne bukeera ku makya. Ssaabawandiisi n'atuwa notice nti banayi tugenda kwetolola ggwanga lyonna. Boroka muzikole service mutegeke emipiira. Tugenda kwetolola ggwanga. Country tour. Kale netuziyiwamu amafuta. Rara esooka Mbarara. Tugende Mbarara ne tufuwa ebigambo. Fahamu tetukkirizibwa kwogera nga tebatukkiriza. Waliwo akabonda akalina okwogera awo. Kuddaala eri wali tukkirizibwa. Sebo oyogera linnya n'ewammwe otuule. Linnya n'ewammwe gy'ovudde otuule awo. Ssenyonyi alina okwogera Lubongoya n'omukulu. N'Enyanzi yennyini nga yenyigamu bwenyizi. Ne tuvaawo. Enkeera waliwo ne tugenda e Fort. Nga byebimu ebyo. Kakati ne tugenda e Kasese olwaddako D3. Bwe tutuuka e Kasese ne ngamba naye kiki kino. General Museveni ayinza otukkiriza tufumbula ebigambo. Firiri. Ng'olaba buli wamu mugenda tewali interception yonna. Tewali interruption yonna. Tewaliwo mbeera. Kati waliwo meja eyali alina double cabin ya military ng'ejjudde abasirikale ne tata ey'abasirikale ng'atugenderako. Kakati ne babawo abasajja bange beŋŋamba nti naye mumanyi kye tuba tukola nti soke tuprovokinga abasirikale bano tulabe oba banaakuba tiya gaasi. Kubanga kino sikitegeera. Ono si ye General Museveni gwe manyi. Ng'olwedde weekengedde. Tukube Kasese wano laale kubwerere. Nga tugenda twesikana abasirikale. Tuprovokinga abasirikale. Natuka n'okwata ku ranka za meja. Ng'agira bugizi bw'ati. Tewaliwo arrest. Tewaliwo kuva mu mbeera. Ngawo kiki kino. Ngawo kiki kino. Nagamba bigirwa bye muliko tubimanyi. Naye wano tewaliwo tetulina order bakuba.
era tewali wajja kubwa wano mugende mwogere ebintu byammwe muve wano we are here to guide you koze okuva ddi kakati tugende Kasese ne tufuwa ebigambo bakama baffe ne bafuwa ebigambo ne bamala ne tuyingire Kabaale nze twamala ye Kasese nenzire Kampala ne manya tuli mukati bakajjejje kano tayinza tu tayinza tu era Kabaale sagenda nenzire Kampala bwenzire Kampala nenkola mu Karyogo ne tuyingira Busoga tukuba Mayuge ne tumuteeka wansi ne tukuba Busiya ne tumuteeka wansi yali abakwata ne tukuba Mbale ne tumuteeka wansi ne tukuba Lira ne tumuteeka wansi ne tukuba Hoima ne tumalira Luweero kati Luweero statement ezakolebwa ne zikolebwa kati ngendo okukyetooloola bwendi lwaki nkirese ekigambo ekyo nga jjajja yakozesa ffe ate okudismantolinga Pierre Oyu group bw'amala otuta ne tugenda ne turisinga dust mu ggwanga agamba Muhoozi nti obalabye abayaaye tonabasobola soko baveeko soko baveeko kasooke nkole ki mbiisane nabo okiwulidde nti okitegedde naagala okuwaliza empaka namugabo balabye tonabasobola namuyingiza balakisi kati genda ogaduumire bamobiliza be n'abayingiza kabineeti babiri abamu n'abateeka eruzira obajjukira aye fayira abanazaawo mpitirivu kakati abamu n'avumamu bavumenti abo bafere bali ku mutabanyi wange bamulebeeta bafere ba mu kibuga abamu yabawamu bivumo tiimu n'agikola ki n'agisatula n'agisaasanya naye ng'agikubisiza ki nuupu kakati tudiringa n'omuntu ng'abala nnyo ebyobufuzi mugezi toyinza mumutegeera mangu nga toli mukugu kivula baze kasana nyenya meja bwendi nga tavaamu kigambo nemanya ono jjajja yennyini yatu ono jjajja gwe tuli mukolera ngenda okupepeta bwendi nenkyuka bwendi nengwa ku facts ne project ebweti ne bweti era tetwaddamu kwetoloola ggwanga okakasa wagwa ku bujulizi ate twaddamu kwetoloola eggwanga uninterrupted papasi yali ewedde eggwanga lyonna mulitalaze muwummule papasi ewedde kakati bwe buzibu bwe tulina nti bannaffe abamu tebaagala kukola analysis tebaagala kukola kyebayita algorithm mu lulimi lwa kompyuta kitegeeza steps ezigobererwa nga bwona okugulawo kompyuta tusooka seekako masanyalaze nonyiga zi switch n'okola otya paka lwotandika okukola ki kati step kisize tulina okugoberera okutuuka ku kyetwagala kati bwe ludda oluvuganya lulakinga kyova olaba politics aliwo wa politics of komanyoko wakuvuma n'abalabi mulala okujjako omukyala w'omukulu babi nga gwogenda okubala ate ye tali mu senta ya lutalo wadde nga atuula ku invisible high command yali eri mama invisible high command agituulako kakati nze sikanya nabo sijja kulimba sikanya nabo ku ekyo abalumba abavuma kubanga politics lwaki abadde agudde ebbeeyi politics nze agenza amutereeza wa reasoning nayo bweri nayo bwegamba Democratic Alliance ebyaddi ebyo birala nze njogera byange politics wansonga kasi tojja ngoze nakoma nnyoko talina kyatugamba biki tumanya nti gwe ensonga tokola ki kikaddiye okiwulidde tumanya nti ensonga tolina so totumalira biseera yendeba ku social media kitegeeza ensonga tolina politics wa nsonga bwino woba tolina nsonga sooka osirike tewali ajja kuvunaana naye mbu olwokuba onyizenyizemu
oli awo bayisize egaali mu mukulembezeewo gwe n'oleeta bivumo olutalo terusobola kutambula because waliwo abantu abatuula ku TV ne batunuulira ebigenda mu maaso newabeerawo abantu abavaayo ne beenyigira mu direct bonna bonna bantu era buli bakulaba ng'olina ebirowoozo ebitegeerekeka lazima otandika okuteekebwa mu trust era ekintu nekikola ki nekitambula ku sisitimu engeri General Museveni bwagizimbye emyaka afunye mingi nnyo ng'ali mu power toyinza giyiwa na kuvuma okuvuma tekulina kyekuyinza njagala okutegeeza nze nina research ku NRM nina research ku systems of government engeri gyagizimbyemu okuva wansi paka ye gyatudde waggulu tosobola kugiyiwa ng'ovuma mu buvumi tekisoboka magezi galina kuba malala so mwena aba nalabye muganda wange Waiswa nga y'omu ku balimu eyo kategori olutalo tanaba kulumanya olutalo tanaba kulumanya ngeri gyerina kutambulamu kati olaba Museveni yali Luweero naye singa tiyalina mapeesa ga njawulo yali tagguka olowooza yakuba oyita Joko simanyi mbuuziza bangi abalwanyi wano ani yakuba oyita Joko abamu bagamba ye yalagira abamu bagamba ennyonyi bagitegamu butezi so buli omu version nyingi naye obunanfuusi obwali ku ekyo but one button of oyita Joko yamalamu olutalo yazuula gavumenti gavumenti yagwa bali ne banguyirwa okiwulidde kakati ebintu bya power eri characterized by one abantu abategeera because you want to control society tosobola controllinga society nga gwe kennyini totegeera tekisoboka ekyo nkubuulira amazima kakati tiimu yonna eyavumye na Loiso nze simwinaako kakwate kali awo mulaba bulabi lwaba ayogedde gwe ntera mulabira ku mukutu gwe mulinako access nedda Uganda yonna mulinako access gwe mulinako access okibulidde ndi wala nnyo nange muli wala but nzijira ku principle. What is the principle? The principle is politics wa decency. Na isoko linde kyeyabadde ayogera tekirimu ensa kubanga yagambye bali mu katemba bali muki nti okula parade eyo tekikutwala mu State House yiche yabadde abagamba nga bagamba mwali badde mugenda ne mukola ground work okunoonya akalulu ne musobola okubanga buli wamu mulinawo mubaka nti ako ke kalulu kati agwamu proposal yange ya regional political empowerment nti buli kitundu tukizimbe amaanyi kisobola okujja ku meza kakati kati nabalabye besolozeza ku Makerere Kavule abo opposition bikibaza bogere ebigambo bingi but wabaddewo abantu babiri ab'omulamwa wabaddewo Kyagulanyi Ssentamu ne Jimake n'abasigadde tebabadde na mulamwa ate mugisha muntu ate muntu aleeta ki ku meza ideas leka naawe muntu ffe twamusindika nkole agenda akole guleeta nkola awo wonna twawandika ebbaluwa mu gwa 7 last year wakayitawo emyezi nga 7-8 okutuuka olwaleero okitegeera teddibwangamu tewaliwo kyakoleddwa naye idea y'okwegatta yo yamera mu ngeri yaayo era yo weeri yeetaagisa kakati muntu yazze n'abantu be naye nga talina impact gye omuntu yabadde babiri ani Kyagulanyi ne Jimake ate kati Lukyamuzi naye aleeta ki ku mmeeza sipi Jimake ajja kugamba n'ababaka bange 10 okuva Mulango ye president waawo Mulango ye human resource jajja nayo bwati n'agamba mugamba mutya andi ekyo kye twagamba ne tugamba abantu mukole ki mugende ne tugamba Kabuleta agende e Bunyolo
okiwulidde nawe ojjeyo abataano nga kwoteeseza muntu genda mwankole okubagane ne Museveni mwankole musuzeeyo 10 okiwulidde ffe tukubagane mu Busoga Busoga tulinayo abasajja tu-identifyizeyo abasajja ab'omulamwa wali omusajja bamuyita Oroma agenda kwesimba Butembe Musogo oyo Musoga anti Butembe n'erinnya lye anti yo constituency ya Mawanga Magatte Kakira okay ate Kakira wali otuuse Kakira manyiwo omanye ekiri awe Kakira mbalaba United Nation mbalaba kakati erinnya lifitingirawo ddala okitegedde kati tutambuza ffe tukatukole Busoga Nandala akola Bugisu po wakola Teso nga Jima akenda bwe yakola wa Lango abantu bano bonna bw'obawandiikiranga bw'ogamba naye waliwo ekibiina ekyali kikuzeemu anti bo ekirowoozo kyaffe bakiziika baali balowooza kifudde kumbe bakiziise mu ttaka nga bw'onoosuula ensigo nemeruka n'ogisuula mu ttaka ogenda okulaba ng'emeze byayo ate ng'eremeddewo kati omugaso gw'okwegatta weeguli gugwo gwabukukidde mwani mu Dokita Besigye okiwulidde kakati baali bepanka ki naye kino nakyo ogenda okubeerawo waasoose kubeerawo era kukaaba nga mpulira abantu abamu nga balaajana nga bagamba nti lwaki tewaliwo kwegatta banakyo kyaludde Richard Kanukiza Besigye tamaze kuva Novemba ng'ali mukomere naye debate zasoose kutandika kubeera ku mpewo nga beebuuza ekibiina kye bayita leading opposition party kiki kyekozeewo okusobola okulaba nga ebibiina byegatta kino kwe kubeerawo era walinga awatabaddewo mutima ate guliwo ekintu kiringa kigamba nti twataddewo tulage embeera kubanga jjukira Dokita baali bakamukwata ebigambo ebyasooka okuva mu Nuupu nti Kabadi ayagala Kabadi kamwe ne Museveni tukamanyi ayagala kuvaayo ako Kabadi kennyini naye mwazanye bubi yabadde stand sijui stand mwagizanye bubi nnyo teyanyumye era ffe tubaguddemu byebigambo ebyasobola okuva wali byebyasooka ne tugamba owaayi kati ffe tugenda ku court martials bangobawo misinde abasirikale banteekako embeera ne ngamba owaayi omulimu kangulekere balooya guno sijja kugusobola kakati bwekize kitambula nga kigenda kikula court martial neekubwa neteekebwa ku ttaka tiimu eyagikuba nga yabalooya abagundiivu Nuupu egenda okulaba esigala nga bikaaye jjukira Nuupu yo ebadde n'abasibe mu komera kumpi 38 ne bagiremerayo abaavayo banegotiatinga byabo presidential pardon level y'abalooya gye basindika mu kooti nga tebalina gwe bakanga ate nga mukisi akangaani ne katana okiwulidde kakati naye olaba level ya Dokita Besigye balooya abajja ate kooti tebagikuba wansi okiwulidde kati wali eri ku headquarter ya Nuupu balooya abagundiivu tebalinawo katebe mu batuula because ogenda kubba show Segona wali tayogera tebamwaniriza tekisoboka bamutwala nanga kagudde nayo kati ate yakuleetera ruling okuva mu Supreme Court eri very significant esobola n'okuteesa abantu bo kyovula ku lunaku lwa ruling Lubongoya ne Ssenyonyi benyiga mu kamera nabo bwe bati bawulirize Segona ng'ayogera wali atakirizibwa kwogera wali atalinawo bwogerero kati ate wano yajeyo wini we bali balina owuliriza kakati tuba tuddayo era nti politics is it for foot soldiers or for sober minded people it is for sober minded people kakati koti macho twaligiye ne bamusisi George simanyi ne koti yagamba yo yali yasaladde ekintu ekyo sebo njagala okutegeeza battle eyateekebwa mu kooti martial wali eri balukwago gye bateekayo basegona
ye yaleetera embeera endala ezakola ki ezaddirira olita kulimba so era kino njagala abantu bakitegeere temuddangamu okuzanyira ku bantu abategeera so gano si maanyi ga Nuupu gano maanyi ga Lukwago maanyi ga Besigye era Nuupu okuwalirizibwa okutandika n'oteekawo pulatifomu z'okuwuliziganya ng'ebibiina egenza okulaba nga olutalo lukola ki lugireka lugireka another power center emerginga nega muleke temutuleka tukuba olukiiko olwawamu mujje wange kambakyazi okiwulidde yalina kasente okubakyaza okitegedde alina facilities nnungi kakati ebyo n'omwana omuto asobola okubiraba tumuyita politics of Snake oil politics in political science. Snake oil politics kitegeeza okwogera ebigambo okukyamuukiriza abantu awo naye nga sibikiririzaamu ate nga nkimanyi nti sigenda nabiteeka mu nkola okuwudiisa bino byonna ebintu ebigenda mu maaso nga bikolebwa birekawa Futusoja ono no Futusoja of course kuba abaana bano bayingira mu bintu bino abateebereremu abateebereremu bagenda bakwata omanyize nazanya nnyo politics w'okukwatibwa oyo wadduka nakati nkyamulimu naye lwakuba kati ndi bize nnyo mu constituency ekamuli eyo bankwata bansiba emirundi 40 so mbimanyi naye bwe ntunuulira kati reckless decision ezikolebwa kati Futusoja olina kwebeereramu bw'oteebeereramu bajja kuyoola ate capacity ekununula teriiwo tewaliiwo because bano tebazimba diplomatic team teriiwo bo balowooza buli nsonga eggwera mu nkola ya Futusoja yaŋumi yakifuba mifumbo politics walina okuba wingi ya diplomacy oba oyagala oba toyagala negotiation kubanga embeera etuuka ekiseera nga bakuwambyeko abaki bakuwambyeko emirambo nga you need to negotiate bakuddize ki wakiri emirambo gyo kituufu bawambye abaki bawambye abacommanders bo awo diplomacy yekola omudumo tegukola awo kakati mwene embeera gye tulimu nga tetuli mu modern warfare nti naffe tugakuba tosobola kuteekawo tosobola ku exposinga balwanyi bokweyo level n'otuuka okubateekesaawo embeera ey'okubakwata kitegeeza olutalo tewalubaze bulungi so Futusoja alina kwebeereramu Futusoja alina kwebeereramu abamu bagenda nakufuluma eggwanga abamu balina kufuluma lwakino butereevu nnyo bo bagikola mulaavu ne bagikola nga baagala naye ba parade commander bo balina ebigendererwa ebirala tebamanyi bigendererwa biri eno byekusise ebiwanvu era ojja kuwulira nga ekkomera lijjuddemu abaki tugenda tandika okuwulira tetubadde tubala bali 3 mu baabo tugenda kuwulira abalala kati babalibwa osaaga n'okusaaga so fenga Eastern Revolutionary Platform tuvumirirwa ebikola ebibi ebiyinza gavumenti byeyinza okukola ebiri extraordinary ebyokutulugunya ebyokutyobola eddembe ly'obuntu but focus gye tuliko ffe baffe olutalo twalubala General Museveni mu byekifuba tojja mumutwala okitegedde General Museveni mu byokuteesa tomusobola General Museveni mu byakalulu tomusobola okitegedde General Museveni mu byokwekalakaasa era tojja mumusobola kakati ffe ne tugamba katunoonye entebe za parliament kubanga olaba lwaki bino byonna tutuuseewo nti alina ababaka bangi
kati jo yabadde ne kokasi majority n'agigamba nti njagala munkolera amendment eno neno kati koti maaso bagenda jiwa jurisdictions za high court ng'emalayo okitegeera ekusalire ani agenda okikola parliament ekukwate ekusalire ekusibe legitimately kakati ekyo kitegeeza nti parliament yegenda okikola parliament weba egenda okikola kati solution tulina kusooka kuyingira parliament yeyisa amateeka butereevu kati atanaba kulaba kakodi ako abatamanyi bwe tulaga kyova olaba nyigira nnyo NUP ng'etataaganya territory zetwali twawamba zonna ate etya n'ogenda Masaka n'ogitataaganya abantu bwe twawamba ne tusimba n'ebendera neyeewuuba nti wano balakisi yaffe ate tataaganya etya yasuulayo ebikompola kati Masaka ali disunited luno wanupu gwe nalabye bakuba mubakeera musemba buleeyi bamutute bukoma nsimbi bamutute kaguddeyo abantu kati balina bafunye that moment that sense nti okubeera MP wa Nuupu si kyakabi okyasobola n'okukanga buvulwa kyokka nga twali tuzimbye ekintu ekyo nga tekiina kwegamba yo niyo talina nakukwatibwako mutuukirivu okiwulidde mutuukirivu naye kati abantu babatwala kagudde nalabye nnyeko eggaba wano oyo atambula awaayiriza buli muntu nalabye nnyeko nga ne todda tomala budde mwatusala ensawo waliwo movement sooka onziseeyo eri nti ate we mwawamba lwaki watataaganyiziddwa bwe watyo kubanga si Masaka yokka ntera okuwulira eno ekavule gye bali nga boogera nnyo ku Bashir nga naye bamwogerako sayidi eyo nti oyo twamulonda naye kati aliwa neŋŋamba kiki kyavaako ensonga eyo kati ye Bashir ekyamuleetera ebizibu kyali kimu wali ku kitebe yalwawo okujja bamala okulayira yalwawo okulabika ku kitebe yalema okutegeera Katonda waali not even mu bakulu yali gyali naye mu bafuutu sooja wansi eno yalwawo okuganja kubanga wali ku kitebe tosobola kugendawo nga tolina miliyoni ya sente tosobola yakuwaani bafuutu sooja yiba kuvuga eggaali awo akakadde olina okalekawo woba oyagala okufuna akatebe kwotuula kati Bashiri bwe yamala okulayira ndowooza n'asooka yeekolako ng'omuntu neyeetereza kakati bali abaamukolera akalulu abaamulonda abali awo ababeera ku kitebe nga bagamba nga batandika ekiboozi yalya ng'ekiboozi kikula ekiboozi bwe kyakula nafiiringa guilty ng'awulira obusungu naga mundisa mutyanga n'okulya sikolanga ki siryanga olw'okulya kweki okulya kwe kufuna akasente okuva mu state n'osirika yalya naye baali bamuvunaana butabawaayo ku ki ku kasente yesitoola entuufu kubanga Bashiri wali omuwa sente ku ki si influencer mu Nuupu twayisa resolution mu NEC muli tutwali jinji eyo naga musuleke 10 ndowooza oba tiyaziwaayo naye si yeyeke yataaziwaayo waliwo abalala banamboozi bonna bajeema okiwulidde naye ye yalwawo okukolagana ne bafuutu sooja bo ne bamuteekako embeera ekiboozi nekikula nekiva ku kitebe nekitandika okuyingira abataka naye n'anyiiga ng'alaba bamutadde mu kaseera kazibu yeetaga sente nyingi okavaamu n'abireka bulesi n'agamba let me be a one term MP yes bwatyo nakyo nno kikola naye nga Bashiri omuwa sente akole ki nti alivoko nnyo mugugubi agenda kwekalakaasa nti kiki yasalawo ebitambula mu Nuupu nga tewali so yali politics waawo ku kitebe w'okulya okuyingira awo olina okuba nga owera nga tolina bando tosobola genda kwedikwota wali
bafutu soja balina okubeerawo, balina okukuba tiketi oba oyagala oba toyagala, bakuba oluseke luli matarahaba. Twakulonda twakuwagira nze nkubuulidde. Okay. Njagala nveeyo keeyo nzireko ku nsonga ya retired Kanokiza Besigye. Simanya ate gweyo bw'ogitunuulidde okutwaliza awamu. No, ensonga ya dokita abantu bonna beebuuziza omusajja kikyaliko okutuuka okwerumya enjala yadde nga yazzeemu okulya kati. No, ekisooka nze dokita twamusaasira okukwatibwa. Ekyamazima yafuna omukisa. Okukwatibwa? Enkwata gye baamukwatamu yali very lucky. Okakasa ate ng'abasinga bonna kye bavumirira. Nze nga bwe manyi ebya struggle ne General Museveni ng'omuntu bw'azannya. Omu ku bantu abali lucky ye Dr. Besigye. Nnyonnyola lwaki? Okusinziira ku byamuvunaana. Okitegeera. Kakati ekyo bwe tukivaako ekiddako gaba mateeka. Omanyi g'amateeka tegaba ku ebyo muba omusango wagukoze oba tebagukoze. Bw'obeera ne looyo omulungi omusango oba wagukoze baguyuwa. Kasitaawoza. Twali tulabyeko wano balooya nga bawininga maddakeezi. Meya Kabega kafulu wano. Buli omu amwogerako. Buli omu amwogerako, agenda mu kooti n'alwana n'aggyeyo wiini ku madda. Kakati balooya ba Besigye olina obbawa credit. Bazannye nnyo kuba omusango gwa byabufuzi. Bazannye nnyo. Treason musango abya. Naye simanyi. It is a political case. Sinamanya by the way bamutaddeko misango. Ne charge sheet tetegerekese bulungi. But all in all it is politics. Kubanga bw'otunuulira bali bamemba ba deep state bye boogera bakulaga nti yali apanga kugula drone. Drone bwagireeta nti aswamirize jjajja nga alina gy'agenda bamuse wansi. Amaloboozi gaali mabi nnyo. Era akazungu ako akaali ne dokita mu meeting kabi nnyo. Kabi nnyo toyinza kukola munno kintu bwe kityo. Ensi etumaliramu bwereere. Toyinza kukola munno kintu bwe kityo kubanga katunda information. Omusajja bw'aba yali alina byapanga. Muleke apanga omulimu gwo kiriguyikire ku level endala. Nenga si gwe okoze eki? Si gwe oguyiye. Kati ensobi bano gye baakolamu butakwatirako kazungu ako. Baali kakwatiddeko kubanga ke kaseera ono ye buyer. It was an illegal transaction. Okay? So if it was an illegal transaction, parties izo nezagirimu zali zirina okukola ki? Okunyweebwa. Kakati ekyo ekituli baakirekawo nnyo tebaabala. Kyova olaba mu kusooka opinion ezaaliwo zaali nga bagamba nti kabadi. Kati ebyagenda mu maaso ebyagenda mu maaso mu kooti maasho n'ebyagenderako wuuyo Supreme Court, ebyo byonna tiimu ya dokita olina ogiwa credit. Yazanya nnyo mu nsonga eyo. Kati bwe tutuuka wano we tuli, nze nina omukutu gwe naliko dokita ne mugamba nti dokita ali emmere. Bannayuganda b'oyagala okufiiririra nze kati mbategeera. Bannayuganda poliisi ekukwata awo nga bali ku byabwe. Banayi wuuyo ne bajjayo amasimu balikodinga akatambi. Tebasobola. Kyekiriwo ennaku zino. Oli bamutta naye ono ali anti. Najjayo a breaking news. Naye nga bakutwala. Nogaba bannayi nabadde ndaba Nyanzi Sentamu ng'agamba asajja banjodde nenga bana abantu mujje mu nnyamba abantu nga bantunuulira butunuulizi. Okiwulidde? Dr. Besigye namusaba alye emmere. Ebyobutalya mmere asooka abikole ki? Abiveeko. Kubanga bannayuganda okubasitula nti dokita akoze eki? Afudde. Dokita afudde efuuke national cause. Kiwanvumu. Ekyokubiri nawa amagezi era ne ku layini okwo kwegali. Dokita okumuta si mateeka agagenda okumuta.
mateeka tegasobola keesi eyo because keesi ya byabufuzi. Keesi ya byabufuzi oyagala kuŋŋamba nti dokita bapanga mupange niwe banga tebapanga mupange niwe banga yabiriko mwalaali era yali ku byabufuzi kuwamba nsi yali ku byabufuzi. So mu byobufuzi amateeka we gakoma ebyobufuzi ebikola ki we bitandikira okugenda mu maaso. So ekirina okumuteesa bina kuba byabufuzi si mateeka. So ebyobufuzi biyinza mutabiti anti kano akalembekereza akaliwo akatonotono kava mu byabufuzi ebyakoleddwa wali mu Kigezi ne Mwankole. Abantu abasituse ne baga muzeeyi tugenda kuswala uyu musajja ng'akoze eki oli muganda wo biveeko ebyo. Yali musawo mu nsi mwalwana mwenna kale yabadde alina byapangapanga tetuganye naye sooka omute kwe kujemulukuka natandika n'okukola ki jeje n'abiwandiika nako kuba yali yasirika naye n'abagamba lwaki temubuuza misango gye yazza. kakati byabufuzi bye birina okuteesa dokita aga mwali badde muteesa ku process eyo ey'ekkooti etambula speed trial so si kugamba mbu mute ne muteekawo ultimatum mbwateebwe. So bwe tunaaba tetunazimba busobozi omuzungu kyayita capacity mu kuresistinga nga waliwo komanda akwatiddwa yenna tukyali mu buzibu bw'amaanyi. Olutalo terugenda kutambula kubanga dokita okuva mu komera kitegeeza lukunjiri kwogera Kigezi sub-region Nankole either diplomatically oba violently kubanga eri mu west waliyo abagamba ku Mwai Museveni n'awulira waliyo obusajja obukadde eyo nga bukyamugamba ne boogera mu Lunyankole lwabwe n'awuliriza. Kakati era embeera ya Dr. Besigye eddayo mu proposal gye twaleeta eya regional political empowerment nti wano mu Buganda bw'okwata Kyagulanyi ojja kufunawo abeekalakaasi kati ate mwakyoli tewaliwo bagenda kwekalakaasa ne Busoga kati ate bw'okwata Bigirwa Ekamuli bajja gukuma ne Jinja because nange ndi mwana waabwe kati ate Kampala tebajja kwekalakaasa tebakuwulira toli waabwe eri bakuwulira bakufiiringa. Bw'okwata Jimakena n'omukwatira Kampala olwaleero olaba omuliro gwaka wali Mulango mulira gwaka naye Kampala tegwaka. Kampala tegwa ne bwayita awo aba atambula bibye tewali amufanako kituufu okitegeera. Bw'okwata Mugisha muntu erina kuba nkola okwogera entunga muwaava musajja waffe mukole ki mute and that is the concept of regional political empowerment. Bwe tugattagatta amaanyi ago tujja ne tuzimbamu national team ne tutwala eggwanga mu maaso. Naye abasajja nabawandiikira abasajja ne beesiriikiriza kakati ennaku ziweddeyo tewali strategy tugenda mu kalulu. Gwe kimanyi nti singa twadeployinga muntu Mwankole nga amaze emyezi 7 nga gyakolera emirimu singa dokita bamutadde anti yali badde asobola okumandinga olutalo wali eri. Kituufu amanyiddwa abamuyina mu trust muntu wa ku kyalo olulimi lwe lumu naffe nga tukola bye tukola e Busoga naye kakati conference lizo bazibaddemu eza United Front zawedde naye kwogeramu bye twabeerangamu ne Dr. Semwogerere byennyini ebitamalayo. Ekyamazima kiri nti okuvuma tugezezaako naye kuziza olutalo emabega okitegedde. Kakati option eri ki? Option eri mu kwogera bituufu. Ebintu bingi nnyo ebiremye gavumenti eno bingi nnyo byosobola okwogerako tobimala nawo. Kati nganze abeera mu field ebituli byendaba mu gavumenti eno biyitirivu nnyo. Fe babeera mu field bingi nnyo naye kati nze sirina budde bwa politics of komanyoko kuba nze mba ensonga zinemera nawo ez'okwogerako nga mpitirivu. Kati nze kyendowooza
bavuka bannange mwenna abali mu struggle abakayingira n'abagiyingira edda politics w'okuvuma tebakulimba tagenda tuggusa abantu betuvuma bamalayo dda kituufu balina buli okuvuma nalweyiso oba omaze biseera nze nkubuulira nalweyiso nkiddamu olina mukozesa nga reference ogumya abalwanyi bo nti banaye tukube emmundu bwe tutuuka mu State House gwe nnyabo gwogenda okubeera nalweyiso wange nga naye atunula ku nalweyiso byakola wali mu State House kuba nze nalweyiso kyenamutyako kiri kimu ye muntu yeke yava eruweero ndowooza byakikanyako nejjajja naga nti nze nakubeera kumpi ne wooli nze sijja kubeerawo nga sikulaba nze manyi gwe era azanyira wali bwati azanyira wali mu senta ya power ekyo ate nzira ndi mukyetegereza nnyo nkikoleko stadde kyajja kitya kuba ffe wano emikwano tegiwangaala dakiika 2 mukubaganye okitegeera dakiika 2 abadde alayiwo afuuse enemy nga temulana kutambula bigere biki kakati nze nga ali mu kuzimba ebyobufuzi sisobola butakola zitadde ku ekyo weebuuza kiki ekiri emabega wa kino jjajja pesa kiri anyiga ne nalweyiso ono akyusiza basitaafu bangi awo okitegeera naye yabeerawo ndowooza bakkaanya okufa kwe kulikola ki kulibawula nze nina kubanga nkulaba era be batuula mu katenti kali jjajja kakola ki omwetegereza nnyo eyo sitadde ndi katenti babeera mukamu eyo sitadde kituufu bw'otakola omanyi bw'otamanya maanyi ga mulabewo tosobola kutambula kubanga oba olwana by'otamanyi okiwulidde kuba nze ngezaako okutunuulira ffe tutabuka buli dakiika mu opposition oli olufuuka MP ng'alowooza wakabi nnyo olw'okuba aguzeeyo suuti 5 mulundi ogwo aguzeeyo emmotoka takyalina budde bwaki bw'abakyaliibe be yatambuzanga nabo nga mutandika okubagana kakati nze nga nze nina okukola sitadde jjajja akuumya atya abantu be including General Nalweyiso okumala emyaka gyonna nga tewali kusoowagana kale okusoowagana tekuyinza kubeerawo butabeerawo naye bakimaneginze batya it is a study sina budde busobola kuvuma Nalweyiso nvuma omuntu ate ye yaggusa ekikye kuba ye ekikye kyagguka ate ye yaŋŋambye nti olaba banvuma naye bwe butuuka okuyamba nze siba na kibiina nti bwe mpulira nti Kisubi oyo alwadde nze nga ŋŋenda nga mujjanjaba akwayaga ebyo nze sibyogera nnyo naye nga munuupu eriyo bakwano bange tayinza butaba na mikwano gye tayinza butaba na mikwano gye okusinziira ku bwazannya naye nze nga omusambi w'ebyobufuzi mu kisaawe mbalina okuba ffe tufunye ekigambo kya conflict ebadde nsonga nnene nnyo ku ludda oluvuganya n'okwegatta obwegasi ne kutulema okwegatta obwegasi ekizibu weekiri tukiraba n'okwegatta tukijjewo nako ne kutulema bagamba mweyagaliza nti buli omu ayagala yaaba abeera omunene kyekiremesezza okwegatta okwo tetuganye okweyagaliza kubeerawo naye olina busobozi ki gwali mu kweyagaliza okitegeera kakati mu gye ekinaana golowooza NRA yaliwo yokka DP yaliwo as a fighting force bakayiira bali kubanga NRA bagisookayo ne mu nsiko si ye yasookayo bankwanga bamusookayo bakayiira bamusookayo lwaki yayimajinga nga omuwanguzi strategy kati ebyobufuzi ebitali mu strategy sebo oba oli ku results zezimu wetololera awo wennyini awo kati tuli mu position mu politics tukiyita intricate
intricate mu intelligence kitegeeza okutuuka okubeera awantu nga options zifaanagana eziriwo, amakubo gafaanagana. Wali obaddeko mu kibuga ky'Ejjinja oba Embaale nga togendangayoko? Nnyo nali mbaddeyo. Gasigendangayoko. Waliwo omuntu g'otuusa mu kibuga Jinja. Bwe natuuka mu Mbaale nga nali sigenda. Tewafuna buzibu kutambula? Kituufu, olabanga liri erifaananagana. Ng'ebintu bifaanagana. Aidha n'Ejjinja abasinga. Abasinga. Agamba ati eri gye tubadde efaananyi. Kakati nkuli ntya. N'amaliriza ng'abuze. Kituufu. Era omuntu omugezi osimaama busimaami. N'obuuza oba n'okubira abamanyi ekitundu ne bakola ki we bali. Kati that is intricate situation. Nti options eziriwo zonna zifaanagana n'obula oba nkwatiririwa okitegeera. So bwe buzibu obw'oludda oluvuganya bwe tulimu n'ekkuba ery'okukwata ettuufu tetulimanyi. Kyokka omulabe advancinga programu y'akakiiko k'ebyokulonda etambula. Register yawedde. Mzee amaze okwetooloola eggwanga ava mu PDM. Weebale nnyo. Omulaba advancinga. Ava mu PDM ensi yonna agimazeeyo. Talina district gy'atakubye. Regions zonna zibadde. Kakati ffe n'okutuula obutuuzi ng'abooludda oluvuganya tubeeko kye tukkaanyaako. Singa tebadde ensonga ya Dr. Besigye n'okutuula obutuuzi tekwali baddewo. Nkugambye tulina kati ffe twaleeta strategy nga strategy etuleeta ereeta ababaka ebi bisatu. Sure. And parliament is our biggest problem. Abantu tebakimanyi. Kituufu. Twetaaga babaka mu parliament. Omuntu yenna amanyi ebyobufuzi kati. Kuba tojja kuŋŋamba nti oleese strategy ekuba jjajja. Dr. Besigye yo yabadde anyiza amapeesa amalala kati baamunywa. Joseph Kony ali Central African Republic. Jamiru Mukulu ali Luzira. Ye plan B. Okiwulidde? Kakati tukole ki? These are realities. Okay. Ezetaga okudiscussingibwa seriously. Ne tuvayo ne details ezikola ki? Ezimala ezisobola okuyamba. Futu soja akozesebwe bulungi. Futu soja omugambe nti tuleeta ababaka, Buganda ereeta ababaka 115 nti twagala 10. Mukiwulidde nti ye tuge tunoonya obubaka. Goma kye kitegeeza Nuupu ng'erina ababaka 10 mu Buganda. Baba bangi. Wano gavumenti oba ogitutte. Baba bangi. Goma kye kitegeeza ERP nga twegasegase ne bannaffe abalala obusoga tuleeta ababaka baffe 2. Against NRM. Kiba kinene. Twagenda okutematema eggwanga ng'ebisatu tubireeta. Buli lwoleeta ababaka mu parliament kitegeeza ebintu bibiri. Osobola okukola impeachment ku president, speaker abawuwo ne deputy. Kitegeeza organ yemu etambuza government ogikoze eki? Ebiteeso bingi. Ogikutte. Bamwagala biyita mu parliament ya. Olina wakakodi okuwola bakaleeta ababaka. Akalala. Olwaleero. Wano twali tuwambye Nuupu yagende Bukoma Nsimbi yakuba bukubi mubaka waayo. Nannyondo. Emityana eri kunankanya ekuba. Baagala. Masaka wo watamufu manyiwo bulungi. Kila muntu kwa namna yake. Masasi gavuga gaveno gaddeeri. Gaveno gaddeeri. Ababaka abamu muwoze abatutte. Broad daylight. Ombaka wa Nuupu n'ayambala t-shirt ya muwozi. Waliwo n'abeFDC be nalabye. Atiku. Ono yakuba juuze engumi. Oyo jjajja yamututte bukolokolo. Naye yajambadde. Okitegedde? Kakati waliwo gwe nalabye yagambye kasitonkolera ekkubo n'okompasetinga n'abantu bange bano. WFDC era naye n'agamba nziramu enaare. Obukwakulizo yabuwadde ku kamera. Nga teyekwekeredde. Kakati tugenda mu maaso oludda mabega. Kyendekera bonna Uganda ekyo nsaba bakyeddiremu. Okay. Kale atulaba omulungi ndowooza omulidde. General Bijirwa Moses gwe tubadde naye wano Kigi Updates nga tugenda mu maaso n'okubanga tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo. Nkweyanziza. Kale se omukulu. Onfuniranga akadde n'ojja. Nze sebo wendi. Ne tugenda mu maaso ne tuwaya. Tewali tabu. Atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala
mubeere bulungi mweraba. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya One A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.